Omuzimu gutabuse ku Kananirandi wa Pastor Bujingo nsonga ki byeyo byenkuletedde olunaku olwaleero nkwaniriza ku Falco official mukutu wokawo ogenda okubanga oyita okumanya ebyo bikwata ku baserebu bo wano mu ggwanga Uganda ne wabweru wa Uganda muzanyi wa firimu muzanyi wa byamizannyo ba muyimbi beera ng'osubscribinga ate ng'ojja kubanga ofuna naga amawulire agatambula mu ggwanga Uganda agakwata ku entertainment wamu n'ensonga ez'enjawulo. So olunaku olwaleero amawulire genkuletedde gava wali ku House of Prayer Ministry oba tetuyinza okubanga abasinga tumanyi nga Kananirandi ewa Pastor Bujingo oluvannyuma lw'ensonga ze tuwulira era ensonga ezimu ezigambibwa okuba nti omuntu ono eyafa ku chaachi eno eya Pastor Bujingo Pastor Bujingo mbu ayina kyakimanyiiko so bingi ebigenze mu maaso nga byapeninga paka olunaku olwaleero lwenkuletedde egguliro lino lyogenda okubanga nte onyonyoka nawe obeeko kyosalawo oba ddala kituufu ensonga ezigenda mu maaso aba chaachi balina kye bazimanyiiko oba Pastor Bujingo ayina kyazimanyiiko. Kakati gwe munnanga awuliriza era alaba video eno njagala okutegeeza nti abamu ku bantu abasabira ku House of Prayer Ministry bavuddeyo ne babeeranga bakozesa omukutu ogwa Facebook era engambo nyingi eziri okutambula ku Facebook okwo ng'abantu bagamba kye tutamanyi oba ddala kituufu basabirayo oba just butambuza ngambo nga bwomanyi ebintu bya Facebook nga bagamba nti abamu ku bo we babeera basaba bawulira ebintu oluusi ebibatugumbula era nga abamu babeera bawulirira ddala nga kisuse ku mwoyo omutukuvu ku ngeri gye babeeranga bawuliramu abamu ne batuuka ekiseera ne babeeranga baziyira naye ng'awuliranga ayina ekintu ekimukutte mu bulago oba ekintu ekirina kye kyagala okumusikako era abantu abasinga ne bagamba nti bino ebyokubanga bayita mu mbeera eyo bwetyo kiyinza okubanga kye kyaviiriddeko n'omuntu ono eyafiiridde ku House of Ministry oba ku Kananirandi ewa Pastor Bujingo wabula te Pastor Bujingo avudde n'abeeranga ebigambo byonna ebyogerwa ku social media abisambaga n'agamba nti okwo kumusibako matugambuzi kwagala kumuliisango era n'agamba nti abantu abali okubyogera balina okubanga balina church ze bavaamu ez'enjawulo ezitayagaliza House of Prayer Ministry kubanga nte etambuza emirimu gya Katonda ogenda mu maaso era yavudde n'abeeranga agamba nti byonna ebyogerwa si bituufu wabula bikyamu ddala. Jukire ngambe ezisinga okuyitingana ziraga nti Pastor Bujingo oluvannyuma lw'okumanya amawulire g'omukyalo ono teyatawaanye kubaako na muntu gwategeeza nti oba omukyalo ono afunye obuzibu oba omukyala afudde yadde okukozesa omukutu gwe ogwa social media oba ku mikutu gye egya TV ne radio abeereko ekintu kyayogera ku mukyalo ono wabula yavudde n'abeera ng'agamba nti okuba nti teyategeezezza abantu ba mukyalo ono ba famire ya mukyala ng'omukyala afudde nti omuntu okufa kintu kya bulijjo so tebalowooza nti Pastor Bujingo akirinamu omukono wabula bo abantu bavuddeyo ku mikutu egy'enjawulo n'okulaga obutali bumativu ne bajja nga bagamba nti kati ono omuntu afuuse wakubiri ng'afa ewa Pastor Bujingo oba ng'afa kumpi ne Pastor Bujingo nga yasooka bagamba nti dereva we gwe bamukuba naye amasasi n'abeera nga yafa Pastor Bujingo nga ekisinga okubanga kye yalina abantu nga bwe bagamba nti yalina nkwagulo ng'oyinza okugamba waliwo amukwagudde olwala naye nga baali mu bbato y'amasasi kakati nti n'omulala wuuno yafiiridde mu chaachi oba ku kkanisa ate Pastor Bujingo n'abeera nga yes omusango guli abadde tanabana kubanga agumaliriza nga ne mu kooti teyaddayo kubanga oba yeeripotinga kati ate agasseeko kino ekirala kyuvalaba abantu abasinga baligamba nti osanga ewuwe waliwo omuzimu oba omusambwa ogutugumbula abantu era ne bavaayo ne babeera nga balabula abo abasabirayo babeere nga beegendereza so simanyi oba abantu bano bye boogera bituufu nti ddala kituufu owa Pastor Bujingo waliyo omuzimu oba ki ekigenda mu maaso naye nga byebyo okusinziira bwe bagamba balaga obutali bumativu naki ekigenda mu maaso yes ku nfa y'omukyalo ono bw'abanga Pastor Bujingo ye agamba talina kyamanyi era okufa kw'ono omukyala si big deal so bye biri ku Kananirandi abantu bali mu kwemulugunya bagamba ki ekyaviiriddeko omukyala ono okufa bwe guba nga si muzimu ogutugumbula abantu bye byensobodde okufunira ssaawa zino sigenda kubanga neeyongerayo okusukkakaawo nja kusaba gwatanaba kubanga osubscribinge ku mukutu tubeere nga nte tunyumirwa ffenna ng'ate era bwe tumanya ebyo biba bitambula mu ggwanga Uganda n'okumanya baserebu baffe. For now, bye bye.